Mu bubaka obutonotono bwe nalabyeko nga baweereza Muhoozi, abantu bamugambye nti wali badde orizoninga nga CDF, torizoninga nga kugamba defense w'ekyalo, kubanga waliwo yatugamba nti noba defense bw'ekyalo tabusobola. Kati nno obukambwe buno obw'abantu bwavuddewa ku Gen. Muhoozi munnange lwabadde lunaku lwakusatu, lwabadde lunaku lwakuna, naku z'omwezi ezabadde 6 era gwabadde mulundi gwana mu 4 nga bakuza Teresita anniversary celebrations wali ekyotera. Kati Muhoozi bw'atyo nakkira ensala ya kkooti enkulu n'agamba nti yabadde unfortunate era unacceptable, nti tekkirizibwa ate era yatekkirizika tesaanidde, ate era n'agamba nti kyamukisa mubi okuba nti kkooti yasazeewo bwetyo. Munnange Gen. Muhoozi Kainerugaba akatambi ngenda kuba nkakuwa mu maaso awo, naye nga sinaba kubeera nga nkakuwa, njagala omanye nti buno bwabadde bubaka era yabadde nga ebigambo ebikaawo abyolekeza Supreme Court ku nsala yaayo bwe yasazeewo nti okuwozesa abantu ababulijjo mu kkooti ez'amagye kiri unconstitutional, tekirambikiddwa mu ssemateeka, kugamba kuba kuyisa mu ssemateeka lugaayo, kitegeeza nti General Court Martial teriiwo, erina kubeera ng'emala nsonga z'abasirikale. Gundi yakutte ku kabina k'ofiisa kaawe bwe bityo. Naye ensonga ez'eggwanga nti bannansi kino nakiri nti baba trying batugenda basalira ogw'okufa nedda. Kakati nga sinaba kubeera nga nkunyonyola ebigambo bya Gen. Muhoozi, ndowooza naali badde nsooka kuwa ddoboozi lye, akatambi kano n'annyonnyola bulungi nnyo mwanswinswi we. Then oluvannyuma nkunyonnyole. Last week we were shocked to receive a judgment from the Supreme Court that in effect holds all trials conducted by military courts. The UPDF and its predecessor, the NRA, which we both honor today, provided the lasting solution to the tyranny, killings and lawlessness that for so long had plagued Uganda. The UPDF without doubt remains the foundation upon which democracy and socio-economic transformation can be realized in our country. Your Excellency, the historical mission of the UPDF, which predates the laws being debated today, could not have been achieved without a highly disciplined force. Your Excellency, I will not go into details. We shall discuss this in the High Command. But Your Excellency, this development is very unfortunate and quite unacceptable. It could herald a national security crisis, threatening the effective command, control, and administration of the defense forces. We urge Your Excellency that you address this matter as soon as you can. That said, we cannot and shall not abandon or compromise the UPDF Historical Mission under any circumstances. We are in the meantime working with the Ministry of Defense and the Attorney General to see that the necessary legislative amendments are made to address the mandate of the military court-martials. Your Excellency, despite some of these emerging challenges and the other old ones, such as corruption and misappropriation of resources,
some progress is being made. Since our appointment, the new team in March of last year, we have been steadfast in addressing these issues. Our resources are being utilized more effectively, ensuring value for every shilling spent on the needs of our forces. I am delighted to report that the construction of our new headquarters is progressing as planned. The project, which began in August last year, is on track for completion within 2 years, or even quicker than that. The state-of-the-art office facility will feature cutting-edge technology and infrastructure to support modern defense strategy, ensuring operational efficiency, coordination, and enhanced capabilities. I would also like to report, Your Excellency, that our long-awaited military referral hospital is going to be opened in the next few months. We shall be calling you to open it. It has been a 7-year delay, but finally we are seeing light. Additionally, we continue to expand accommodation facilities throughout the UPDF. We are addressing the issues of fair remuneration, thanks to your help, clothing, and other resources we need to ensure the improved welfare of our troops, reflecting our dedication to the well-being, to their well-being and to operational readiness. These achievements symbolize our commitment to infrastructure development and providing a dignified working environment for our soldiers. Your Excellency, we thank you so much for your support and guidance towards these endeavors, without which we could not do much. Your Excellency and distinguished guests, we have also been strengthening ties with our African brothers and sisters across the continent and even beyond the continent. We are nurturing long-standing friendships and forging new partnerships through military cooperation agreements, which are all aimed at building a shared future together. I will conclude by asserting that no amount of hardship or unforeseen circumstances will derail us from our mission. We have a duty to protect our people. We have a duty, a Pan-African duty to the region and to Africa. In that way, sustainable prosperity for our people will be assured. From this core mission, we shall not waver. I congratulate all of you on this occasion of Tarehe Sita and wish you all God's blessings for the future. Gwe kyoba omanya nti bulijjo bagamba nti practice makes perfect. Omusajja agenda ayiga nti kino bwe nkikopa wano ne njogera ne ntunulako eno ne nkola bwintu gamba nga biri orderly. Awo tusobola omukubirako mu ngalo naye luli kale era kali kakyali tunula yogera bwotyo kukapapula mu bantu naye kano ako takyakalina mpola naye nga sinaba kubeera nga mbikuyitiramu ebigambo ebyo nga ngezaako kubikunnyonnyola kiki kyabadde ategeeza muganda wange. Kantwale omukisa guno okwanjulira abattimo property consultants. Bano balina obumanyirivu obutalina ku nsonga z'ettaka bwe kituuka ku kubeera nti nno onoonya ploti yakugula, onoonya ttaka lya kyapa lyakugula. Abattimo Property Consultants Limited teri abakira ku nsonga ezo. Balina obumanyirivu mu kuzimba era tractor bazirina, ezeerula ettaka balina, abapunta ab'omulembe ate nga ne ploti bazirina ku kibanja mpola. Osobola okugenda nga osasulako mpola paka lw'omalayo ploti yo oba ettaka lyo.
aba Timo Property Consultants balina obumanyirivu bw'amaanyi nnyo. Saagala kuboogerera, bw'oba oyagala okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwabwe ogwa TikTok oteekemu Timo Property Consultants Limited ogenda kwerabirako anti bagamba amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Timo Property Consultants Limited be baliwo. Enamba zaabwe kwe ziri wano ku Uganda at large ku mboozi awo Timo Property Consultants Limited bakubireko era zonna ziri ku WhatsApp. Teweerabira aba Hillside View Apartments nabo gye bali wali ku Ntebe Road, bw'oyita e Namulanda, bw'oyita e Kajjansi, bw'oyita e Kitende otuuka ku Kasozi Jjanyi wali ku Chaachi we wali apartments ez'omulembe ezirimu buli kimu. Teweetaga kwetikka masowaani, teweetaga kwetikka bikopo, teweetaga kwetikka buliri, byonna gye biri. Byonna wifi ya bwereere, security gulugulu, ate ne bakeyateekers we bali ku Hillside View Apartments. Osobola okupangisaawo ennaku obunaku oba oyagala, osobola okupangisaawo emyezi, weeks. Ekifo kirungi nnyo, omulirwano gwa kitiibwa, si mugotteko, ate ekifo kisirifu bulungi nnyo. Omusawo omukugu ate ali talented naye waali gwalina ebirwadde pressure, sukaali, prostate, ate bibumba. Muganda wange leka kubonaabona na ndwadde, muleke kuddeeyo ate kuwoza nti olwattu omukulu nalumanya kale naye ate nali simanyiwa waakudduka, tutulina buddukiro. Leka kufa, kubanga bw'ofa oba ofudde oba ozikidde, sente tezigula bulamu. Kakati kozesa akatono k'olina osobole okwejjanjaba, ate era kakutaase okuzunga nga otambula mu malwaliro ag'ebbeeyi ennyo, ate oteekeyo sente noowone. Naye bajja kuwa eddagala muganda wange, era at the end of the day nga tewaliwo improvement. Kyesimanyi lwaki ekintu ekyo kiba bwe kityo, era kyennaku nnyo abantu baffe nti bafa ne bagenda okufuna obujjanjabi naye nga tebafunawo nkyukakyuka. Ebyo mbikomezaawo. Kati tugende ku Muhoozi. Muhoozi abadde ategeeza ki? Kati munnange tuli ku lunaku luno lwe bayita teresiita. Sijja kunnyonnyola kye lutegeeza kubanga byayogedde nga Muhoozi byayogedde ku lunaku olwo, ate bituleetera obutaagala kumanya teresiita bitegeeza ki, kubanga ensonga gy'ayogerako eviiriddeko okufa kw'abantu bannayuganda, okufa kw'abantu ate ng'era baafa. Okugamba ebyaleetawo teresiita, whatever it means, abantu baafa, bannayuganda abali mu miliyoni ne miliyoni baafa eruweero. Ababeereyo babimanyi, ababeera ewalala wa mu Western Uganda bayinza obutabitegeera, naye ekyoba omanya nti abantu baafiira ddala, abasobwa mu kakadde baafa. Kati mwe mwaba teresiita, kati saawa eno kyekikulu kye bakuliriza, naye era amateeka be gagamba nti kati ate tulekerawo okubeera nga tuwozesa abantu mu kkooti z'amagye kubanga tezirimu bwerufu, mulimu butemu bwokka na mitima mibi n'ebigendererwa eby'okkumira Museveni ku ntebe. Yenna atembeeta ekyo tekifaanaganako bwe kityo nga Muhoozi bw'ayogedde, tuba tetwagala kumanya teresiita kitegeeza ki, kubanga kitujjukiza nnaku njereere oba kitulaga oba kabonero kakutufu tubbalako. Kugamba kabonero oba kivugira mu matu gaffe era nga kiwulikika ng'ekigambo ekikozesebwa abafutubbazi abageezako tukikinalako, to be more Ugandans than us, oba better, nyoza nalibadde ngamba to be better Ugandans than us. Kakati Muhoozi mu bigambo bye yagambye bw'ati, kwegamba ngezaako okuvunulira mu Luganda, agamba nti twaniriza olunaku ku lunaku olwo lubaddeko olwokusatu olwa teresiita. Tetunategeera makulu. N'agamba nti waliwo okusoomoozebwa nti nga kubadde kwolekezebwa obusobozi oba UPDF okusobola kwegamba mu kitiibwa kya UPDF oba UPDF mu kitiibwa kyayo mu busobozi nga ejje wamu n'obumanyirivu ne mu mpisa, era ng'agamba nti ejje lyaffe mbe ejje lyabwe
kuba agambye awa eggye lyabwe mbu libadde limanyikiddwa okwetooloola ensi bulungi nnyo mu mbeera eyo, lirina empisa, liri professional. Naye mbu wiiki ewedde bwe bate baafuna ekyekango nti waaliwo ensala ya kkooti okuva mu kkooti ensukkulumu era nga ewera enkwasaganya y'emirimu gya kkooti ey'amagye. Agamba nti UPDF n'eggye mwe yava erya NRA lyebawa ekitiibwa ennyo olunaku olwa teresiita. Oba kitegeeza ekyo ndowooza okuwa ekitiibwa eggye liri erya NRA, ndowooza nti bano babadde nga bajja bawa ansa oba ekyokukola ekisooka kufuga bbi, ekitta bantu, enkola etatambulira ku mateeka, era nga babadde nga bajja batenderezebwa bannayuganda mu eggye eryo nga litenderezebwa bannayuganda. Awo bwe twogera ku kutta ekitta bantu twogera ku kugambye mbu kugoberera amateeka ate already nga Supreme Court kyegezaako okukola. Awo nno we wali akatogo mu ngeri y'okuinterpretinga ebintu, waliwo okwogera nti already kakati sijja kgenda nnyo mu ebyo kuba kati nkunnyonnyola bunnyonnyozi, saagala kutwalira budde. Kakati nti era bannayuganda mubadde eggye eryo mulitendereza erya UPDF. Kakati nti abalali kubuusabuusa eggye lino erya UPDF lisigala munnange gwe musingi ogwa demokurasiya, ogw'ebyenkulaakulana mu byensimbi oba mu by'obusuubuzi, mu byenfuna, era ne mu mbeera eza bulijjo nti UPDF gwe musingi. Bwe kyandibadde guga amazima nti bwe kyalibadde gwe gwalibadde omusingi gwa demokurasiya, gwe gwalibadde omusingi gwa social and economic transformation. Naye the question is it like that? Kyekibuuzo munnange Gen. Muhoozi kitwalibadde tukwolekeza ne kitaawo, kubanga bw'ogamba nti abo tulina okubamalawo. Bwe kiba nti UPDF yegenda ku ttaka ly'abantu n'eyambako ababbi b'ettaka, bwe kiba nti UPDF kati emirimu egyalibadde gikolebwa abantu oba contractors, abantu aba bulijjo nti bafune contracts, kati UPDF yegikola. Kakati awo tetulaba democracy and social economic transformation bweyinza okubeera ng'etuukawo, kubanga UPDF ekoze ebikolobero bingi nnyo nga tukyabanja n'abantu 18 abatamanyikiddwako mayitire. Ebyo byonna bannayuganda babyebuuza, era nze nzirayo okukiri nti teresiita tuyinza obutayagala nnyo kumanya kyekitegeeza nga tufunaba kubeera nga tuddiwamu ebibuuzo ebyo, kubanga okugulumiza weekiri naye ate waliwo ebibaddewo mu process mu myaka 3 mu egyo 9 myaka 40 ebibaddewo byo bibadde biwoomesa nnakabululu munnayuganda, bimuleetera kaseko ku matama okuleka mpozi nga abatisa akagaati mu kamwa. Ono atugamba nti mission eya UPDF nti nga eno era y'ensonga eya debate eriwo essaawa eno, mbu teyandibaddewo oba twaliwo tetulwogera kati ku bitwogerako essaawa eno, mbu kkooti ensukkulumu Supreme Court okubeera nti kakati esalawo mbu singa eggye lino teryali lya mpisa, mbu twaliwo tetubyogerako ebyo byonna byonna essaawa eno, singa teryali lya mpisa kitegeeza nti lyandibadde kwegamba terikkiriza n'ebyo kubaawo, kyategeeza nti twalibadde oba tulimu fully military government nga tewali na kkooti kusalawo, kyategeeza mbu naye ekuba eggye lya mpisa mbu kati tulinawo kabembereza mbu tusobola okugenda mu kkooti enkulu ne tukola tutya. Bannayuganda abamu bwe bewuliza nti obange Museveni ne Muhoozi mmwe bakatonda, Uganda yammwe mmwe mateeka kiki? Muleke amateeka gatwale kkoosi yaago kubanga constitution weeri. Kakati Muhoozi n'atutegeeza nti bagenda kubyogerako mu high command mu lukiiko olw'abanene mu magye, era n'agamba nti naye kkooti okusalawo bw'etyo
kya mukisa mubi nnyo era nga tetugenda kubeera nga tubikkiriza. Era n'agamba mbu kino kiyinza okubeera nga kikosa security y'eggwanga, kiyinza okwetawo security crisis. Kakati weebuuze, ate security crisis etya? Kubanga already UPDF ekutte abamenyi b'amateeka, babasangirwa n'emmundu, babatutte mu kkooti, bawozesebwe nga bwe kirina okubeera. Sigamba nti bwe bakwata abamenyi b'amateeka oba ababbi oba abaki oba abatemu oba terrorists babate. Kkooti si bwe yagambye. Kakati awo kigenda kwetawo kitya? National security crisis. Kakati era ng'agamba nti kino kisobola okubeera nga kikosa nnyo command ne control wamu ne administration eya defense forces. Mbu nga kigikosa ensala ya kkooti mbu kati amagye tegali mu command. Ekyebuuzibwa amagye gandi gaba ga ggwanga gaaki kubanga kkooti yaaki ya ggwanga yaaki. Kitegeeze kkooti n'amagye oba Uganda, the rest of Uganda system byanjawulo nnyo ku magye, ekyo simanyi. Kakati bw'atyo n'agamba nti tukuba omulanga, bakuba omulanga, si ntukuba, nti bakuba omulanga eri Museveni. Mbu ensonga eno aveeyo agitereeze mu bwangu. Naye mu kaseera kano nti bali mu kukwasaganya Ministry of Defence wamu ne Attorney General okulaba nga bakola legislative amendments, bakola ennongoosereza mu mateeka ezeetaagisa okusobola okulaba nga ensonga eno etereezebwa nti ne court martial esobola okubeera nga nayo eri fully incorporated, nayo bagikwasaganya eri mu mateeka mwetambulira butereevu. Kitegeeza nti bwekyo mu ndowooza yange ebeere ng'etwala obuyinza obwa kkooti ensukkulumu. Kakati nga ye kkooti kyategeeza kubanga kkooti olwedde ekugambye. Naye nga bwe nabagamba nti ddolo ono naye asobola okuba nti naye yanaaba bunaabi mu ngalo yenaazeeko kkooti esigedde muzi yenaazeeko ekko naye n'ateekawo provision. Musobola ogenda mu gundi mu parliament ne mukyusa amateeka ne mukola ki? N'abateerawo muwaatwa, kubanga omuwaatwa ogwo njagala okubuulira era amendments ezo zijja kuyitamu mu parliament, zijja kuyitamu newankubadde nga era waliwo ne ba NRM abalala nga benjudde okubuuliza mu mboozi zaffe eziddako bwe naba nfunye obudde nti ku guno omulundi ne banna NRM bangi abatayagala kintu ekyo ba MP, naye bano tukimanyi bulungi babayita buyisi kyankwanzi wali nga kiggwa. Ebyo munnange bye bigambo bya Muhoozi, saagala kubeera nga nkutwalira obudde katusengane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at large nga bulijjo tukubuulira ebiriwo ebyaliwo n'ebyo ebirijja. Akuume.